chikora say just to say I need this chikuwelewo kumachingabe say it kuwelewo Say it chogere mwasuza mutya akayimba ka Vanessa Nancy salongo kigonga bulijjo wano mu masekati ga America mulira gabatu fa mu bwengula encha ya lero gabatu sibwa kuba nafe bagwanga mu je Midwest kibina kya Baganda abawangala muline saza Midwest America buli saza wano amasaza gasabasajja kabaka gawerako wagali mu America nayo mu mamukane buli saza buli mu kibina kya Baganda ekya wano mu Midwest America kyekyo gwanga mujje ate ngekiri Boston mu saza New England kiyitibwa gwanga mujje Boston era be bateekateeka olukiko tamiruka olw'Abaganda olw'ebibiina by'Abaganda bino olugendo okubeerawo omwaka ogujja ku Memorial Day weekend. Kakati amawulire ngoberera bye mugoberera waliwo agafulumye mu Belgium agalaga nti ekooti yaayo yasazeewo ng'egamba nti gavumenti ya Bubirigi erina okuliyirira abo abakyala abakosebwa activities zebenyigiramu edde emabega nga Kongo ekikyali twalirira Bubirigi n'enkola yali ekwata abaana abo abazaliddwa mixed couples muzungu muddugavu ne bajjawo ne bakola ebintu si birungi nnyo okukakana nga babawangusiza babutudde babajje mu nsi yaabwe bagenze ewala n'okubawula n'abazadde baabwe. Ekyo kooti eyasooka okukiwulira yali yagamba nti kyayitako ekabanga kanene ne kooti eyijulira yawulidde negamba nti mumanyi ekyo tekiyinza kutegegendwa kugamba nti statute of limitations obudde bwayitawo kale abantu bano basaanukulirirwa kubanga ekyakyo batuusibwako si kirungi ekyo tukirabye mu mitimbagano bono. Ate bw'ova ku ekyo nalabye nga omukyalo wa omukulembeze wa Uganda Boston Community Association naye ng'alanga nti balinayo gala awards ez'omwaka kale enkya ya leero nfunya akakisa akoogerako naye n'ayongera okuttanya n'okutunnyonnyola kintu kino kansooka mbazannyira eddoboozi gye tuliwulire. kale kigambo bugambo olw'ekikola se. Hello Sebo. Nyawe wasize otye? Bulungi Sebo, wasize otye Sebo? Bulungi. Jebale gye muweereza nawe akadde akamangu mangu tuweereza mpola mpola. Mwebale kuweereza nawe akaseera mangu otubuulire ku bigenda maaso mu UBCA. Sebo ninayo akaseera Sebo webale tulowoozaako kyekisooka Sebo. Kale nnyo kakati Community Awards ndaba omwaka gudduka speed tugufundikidde ebigenda mu maaso bingi mubadde mukola ku bingi naye ndaba wano mulina CAHG Community Awards and Holiday Gala. Yes Sebo. Kino kikomyewo gwakubiri obubanzijjuke n'omwaka oguwedde kukyaliyo naye Yes Sebo. tubuuliremu mangu kakati ku mulundi guno enteekateeka ziri zitya abantu baffe beyongera okukitegeera. Neyanza nnyo Sebo munnange okola ki okukwala obudde n'obuvunaanyizibwa okulaba nti no otufaako eno sayidi ku East Coast ate era n'olaba ebigenda maaso mu communities ez'enjawulo. To me, that is very, very meaningful. Mami Chigundu tukwebaza. Already, you have that keen eye for communities. Yes. So, okusoma flyer yafe nobera able to reach out na chonchongero chebaza. Naye nga ekigambo kya awards atwakitandikawo ffe mu musono gwaffe ogwa UBCA naye nga sinti nno kyali kipya nnyo mu communities. Previous regime yali egabanga awards ku mukolo gwa Women's Day ng'egabalira abo abakyala abasukulumye ku bannaabwe era nabeera omu kwabo abakyala abaafunanga awards ezo. Naye ffe ne tusalawo tukoleza community oba diaspora. So bwe twasooka okukola last year twasooka kukola z'abayimbi na those people who enable abayimbi. Netukola Artists Awards ali UDMA, Uganda Diaspora Artists Awards, Music Artists Awards Association. Itwakola erejja kudda mu mwaka egiddako eyo maaso because the artists baffe tebalirizinga buli kaseera nnyimba
balwawo, so we would make once okubeera nga tubaddamu kuba tujja kuba nga tugabira abantu ki bebamu every time and again. So twaga tuyiseewo akabanga tukomyewo UDMA era twakirekawo nga bwekyo ekitambula. Kati omulundi guno bazze ne community awards. Community awards zo zibeera mu community yaffe nga tunoonya abantu abatukozeemu omulimu mu 2023-2024. Kale 2023 abamu baaweebwa so bayinza okukola ki okutadda. Ne ku 2024 tugenda kubeera nga tukola ki nga tulina awards za abantu ddala aba volunteerinze be basinga obungi. Tulina abantu baffe nga batu volunteerinze okutereka bannaffe for shelter purposes. Kati nga mu winter boogiraba abantu baffe tubayina nga bateekawo amamotoka gaabwe, abantu baffe abatalinayo bagwa ne basula omwo, abalala babagulira amafuta, abalala babakolera emmere, abalala bajja mu ofiisi yaffe ya UBCA ne bajja ne bagitegeka ne balongoosa ne bajja ne bagitandikawo really formulate it up okitegeera. Tulina abantu baffe abayamba bamaama baffe abo ogenda mu hospitals, omukyala waffe ababeera mu hospitals nga tebalina transportation back ne babaleetera bwereere, ebintu bwe bityo. So ebyo ebintu ebyo bitukwatako mu community betusinga okukola ki okuteekako this time round. So there are going to be special recognitions. Tulina abantu abawa Nantebbe amafuta nga buli walaga like long distances abaga Nantebbe oba wakikola atya. Tulina omwami aliwo yateekawo gas station ye Nantebbe jangu ofune ku mafuta otambule mu community. Takikola buli kaseera but akikola once in a while. Omuntu omutima ng'ogwo you have to give them a special recognition. Naye era tuddeyo ne tubeera mu community awards ne tugamba iyo twalina concerts 16 omwaka. Concert ki yasukkuluma kuzwa banne awo abantu baffe ne bavootinga concert eyo. Ne tubeera ne conventions, tubadde ne conventions Kabaka Foundation basoga Banyankole kweterana, ne tubeera ne ITESO convention, ne twaleera ne ICOB. So kati ku conventions ezo tujja kuwa abantu balondeko ewe yabasanyusa okitegeera era gye tujja okurecognizinga. Ne tubeera tulina ne activities zetugenda nazo kati nga mu kifo ekimu kye bayita Rhino, mubeeramu karaoke, ne mubeeramu afrobeat, ne mubeeramu international day, ne mubeeramu some jam session, ne mubeeramu ebintu ebyenjawulo. So kati tugamba nti mulimu jamboree, mulimu vintage night, mulimu all these. Kati baga nti munange kintu kye kisinza okunyuma awo omwaka activity ki ebadde awo ebadde esinga okunyuma. Tulina mu community mwennyini bwe tuteekamu some activity. Tulina Uganda Matters, abakatuliki gye ba celebrating Uganda Matters Day, ne tubeera ne Summer Splash, ne tubeera ne Women's Day, ne tubeera ne ebintu bifaanana bwe bityo. Kati ebyo ebintu tubi itemizing nti what is the best activity ddala ffe community gye twettanidde ne tulaba nti no yesinga otusanyusa mu community yonna overall activity ne bagivotingako. So bwekityo bwe tugenda okuba nga tutambula mu awards za leero tugenda kuwagabira ba babysitter, omukyala akoze obwa babysitter obulungi for a long time okyaba ebintu ebityo kugamba we are picking those things that are making impact to us. Omwana by youth bakoze drama plays ezenkanyawa. So now it's time to ask which drama play did impact you nga y'abaana. Oba yali mu kyaki, oba yali mu theatre, oba yali wantu wonna. Those are the things kugamba engeri gyembeera mpita mu community I sweep and clean and know okitegeera which activities are there. So yeah,
so wetu tuba tugenda okutambula nga yes we have the activities, yes we have the people, and then we would go also still to vote for the song of the year, the artist of the year, akulumiza oluyimba oluimpactinza abantu nga badulyawo nga buli omu retanira ebintu bwebityo era bajja kukomawo naye tebajja komawo mu bungi nga luli bajja komawo just male artists, female artists, and the song. Yeah. So we're trying to joke kubanga tutambula. Okay. Banange, simalina bw'okikola kubanga first of all, weebali naawe omulimu gw'okola era nawe wembeera eno n'ennengera ne ngamba oba okikola otya kubanga kirabika nga kumpi buli weekend naddala olinako program mu community gy'owagira abantu abali mu private events, abali mu public events. Kakati kinotinze yo mwami oyo yasawo nakuwane kumafuta Muna Uganda. That guy, and he's a new person in community. You can't believe it. Omulimu gwe gwasokanga gwa mafuta nasalawo ntino afande engeri wanyamba nga nze mu community nze bampa okuteka motoka yange amafuta wegati kati ku hafu ago badde nsabanga nkuweeko oba oyina gy'olaga ewala ennyo. So that was the spirit that I embraced. There's somebody at Jukira, nyagala nnyo abantu abajjukira then abantu boyamba ne babeera nga tebasobola kujjukira naye okujjako kutanishinga, but that gentleman, for him, he extended that hand that way. Kale kakati tujjukiza olunaku lwa December nga meka nga 27 ku Sons of Italy, Winchester. Lwaki twasalawo ogende Winchester nakyo njagala Njogedeko tino twafuna church yaffe a development mu community this year. Otyo okuva last year nituteekawo gundi a church eya Winchester, ye first owned Ugandan church eya Protestant. So netusalawo tugende mu eyo town naffe tubalage nti tuli bantu balungi ate bajjumbize ate bawulize era kyaki eyo bayongere twettanira nabo basobole okujja nga bagamba awe bakola wali activities ate era bebabeera mu kyaki eri. So netusalawo nti that development tugiteeke mu town yaabwe nabo batusanyukireko tuyite bammeeya police officers baabwe batulabe nti bwe bafa abantu abakwaki abaasenga wali. Okay. So that is why we went in that area of celebrating nabo. Kakati bagenda okwetaba mu awards zino mu ngeri y'okukuwa feedback oba kulonda akalulu ate ekyo mukikwata mukya waliwo mutimbagano ekyo kigenda kiwa ba members, the fully paid up members are the ones who are voting. Si buli omuntu na voting era bafuna that voting ejja kubanga ebatuukako. It's going to be 1 week's turnaround. And voting zatasobodde nga kakuyiseeko because tetwagala kubeera nga it's crowded n'oli akaweereza oli. We do it in a short period of time and whoever wins. So abantu balina okuba nga bali keen kagenda kufuluma within the next few days. And then we will be able to wrap up. Awards zimaze okufunibwa buli kimu kimaze okutereka tubuzayo kuteekako mannya and that will be it. Okay. Basaba n'abanga bamaze the special recognitions ones amanya go already gyegali. Tulina abakyala ababeerawo nga buli mukolo bajjumbira basasula sente zaabwe ne babeerawo abo abakyala nabo bagenda kubeera recognize nga bo babeerawo ne bategeka n'okutegeka ne bayamba ku Nantebbe okutegeka ne babeerawo nga buli kimu kyonna ate ne basasula ate era ne badonatinga. So nabo abo tulina obakwaki obalowoozaako. Tulina omukyala ayambalaza Nantebbe buli kasa mugamba mama ajjawo engoye akola biki. We have that. Those are the special recognitions. Nantebbe next year baba avaako nga bagenda kulonda. So zino za awards za Nantebbe zinanga ezisiibula ekitegeera. So ebintu byonna byonna bakoledde Nantebbe ebirungi ayagala ategeeze community and at the same time appreciating n'abo abakoze ebirungi mu community. So those are the community awards and I hope that they will make an impact ku communities endala era munange tuleeta ba community leaders from other communities abasobola okujja ne babeerawo tubaaniriza
So far, or Minnesota, yatu confirming or Colorado, I'm yet to know. So, leaders, if I have one from Chicago, Arizona, Los Angeles, Naboni Wagant, they will be there because community, Kulana communities. So we bring communities together as one and awarding the lovely people who have done as well in community. Kale, nyabwebale nnyo webalire ddala ndowooza kankulekoddeyo kujja abandi nja kuddamu nyongere okufollowing up naawe it sounds very interesting nga obudde busemberera awo ate December 22 kagamba timugenda kukola Christmas event this time. This is going to be yantebera Christmas byonna tubikwatira wamu tukwata Christmas netukwata ye holiday gala kawuli akagamba kaka holiday ye holiday gala ekyegulo kyaffe kya Christmas okitegeera. Yes, kati mwera awards tusavingiramu emmere n'abantu ne bajja churches ez'enjawulo ne ziperforminga n'abantu bennyini ba artists ne batuperformingira. So commercial breaks were those holiday Christmas carols which occupy the holiday spirit. So it is a holiday gala. Kale banaffe mukiwulidde kyekyo December 22 abali awo e Boston temusubwa ate mbatumirako nnyo mwebale okugoberera agafa mu bwengula ate mweteeketeeke kuba omwaka ogujja tujja okubalumba Buganda bumu Buganda bumu. Yes. Yeah. My best convention. I love it. Mukyala Rebecca Nansasi obubaka twabulabye yatuyakowodde abantu era abantu bonna tubategeeza nti ekyo kijja bakyetegereza ate bakyeyonere basasule kubanga ebifo bijja kuggwawo bamanyi okulindira bakikole mu ogwo omukolo gwetunda gwokka. That's how best that occasion is. Yes. Yeah. Kale nyabo mubeere bulungi. Kale siro. Bye bye. Bye bye.